tukkiriziganye wanonye eki muntu wanonye muntu era batuwaddeyo aliddawa awo kakati essebo Bindeeba ayagala ki Bindeeba waali takyabitegeera njagala abitegeere njagala mukwate omuntu oyo kubanga ze wammwe mwazaaliddwa dda twamubawadde mukuba engalo n'akalulu tiimu Binde mumukwate ku mukono awo essebo musembeze zirenjirova sipooti zammwe wali era ze tumutwalira zonna zijjaawo wallahi muyingizeemu mumutwale ewammwe temutuwa kantu nakamu kubanga mubi nnyo tasaanako kantu ate n'abeewammwe babatwalira bwereere mukulu newankubadde opaakinze emmotoka zeba mu Kiina naye naffe tetugenda ziganya kuvaawo tetuyinza kujja ku kimakaana k'abazzukulu bakasujja akengeye tutakuba ku mubala gwewammwe nti tatuula asulumba busulumba asulumbe ng'oggyeko bataata tweyanzege muto wange Bindeeba byatadde omubingi okuva mu America ewaffe eri California gyawangaalira bijjudde omwo byonna bitadde omwo nange sibimanyi kati njagala Remi akaama ambuulire ebirimu Bindeeba yennyini kale Bindeeba atandise amubuulidde mukwase Remi kwatako omwoyo mutuukirivu akka kogikwasizaako ebirinda bannaalongo ne Ssaalongo mu maaso awo saba mukulu Remi nga yeebaza twagala kwebaza maama Kanyamirezi Nakabutuzi omulungi ow'enkima nga maama atuzaala omulungi specioza yamutonedde ekirabo ekyo bestman kyakutte kakikulengezeeko maama amanye nti ali weewaawo twagala kwebaza ssenga mu bassenga ba luno ssenga b'olwaleero akitukoledde andi bassenga batugamba baana mmwe temulinatuuka kujja musooke mukole ebyenjawulo mulime mulinga ne basaawa obukoledde paasi etutuusizza okuwangula olunaku olwaleero Bindeeba yakuweereza ebirabo ebyo ssebo taata tusaba otukubire ekkubo eddungi omwana ono ow'obuwala Bindeeba amukwateko ku mukono amutunuze mu kkubo erigenda Namayumba mpaka ku kyalo Kikyusa ate ne Bindeeba naye alaba ekyenjawulo gy'agenda okudda kale selekta nyambaako okole wane kuno
kukula lino. Remi bw'oba omulabye oyinza okulowooza nti tali focused, naye muwala ali focused ate atya Katonda. Ekyo tukyebaliza Mukama. Twebaza Remi okubeera team player. Oba oli awo bannamawulire be bantu abasembayo obutabeera ku mikolo. Ne ku lwa Remi tubadde tulina okushiftinga abakyala aba Spark TV abasoma amawulire be mulaba abagenda obeeyanjula omukyala Nakibuule wuyo waali ne Susan. TV yonna neevaayo. Ono ye Alex Bongole, ono ye immediate boss wa Remi. Ono naye muyimbi. Flavia Mawaji Live Wire. Ono musasi wa Live Wire atenga producer owa Remi akanyomerako akasooka waako Spark Updates Joelia Hajat. Ono aba mukama waffe atenga mukwano gwaffe nnyo Shafik Kaima Twezimbe. Ono ogere kulinnya kubonna True African Diva ye Akia Shafik eyokuna janoonya Live Wire. Ono mama Uganda Susan Nanyanzi asoma agafeeyo. Mama Gavumenti. Ono editor nambemu ye editor wa Live Wire France Nabale. And ono omukolo gumugezeza Nabale abeera mama wange nenga naye mukozi munnange senior reporter atenga anchor musomi wa mawulire ku Spark TV. Sense okubalaba waliwo bakama bange abagenze olw'okwasaganya ebintu ebirala, production manager ne assistant ne producer owa The Beat ne dance party. Olw'okuba nti dance party ne mix show za ssaawa zino zigenda kutandika, bo badduse bagenze basetinga ebirala. Tulina ali ku kamera ye Kayondo Brian era musasi wa mawulire ate cameraman. Nze abasinga bampita Kikere naye nga nze Samuel Migadde Musoke. Remi nkwaniriza mu club eno, ndi musajja mufumbo ow'empeta nga nnyina omukyala ate nga mukazi. Kikulu. Ate era ng'ekirala omukyala oyo si munna-Uganda munna-Kenya, so I'm an international husband. Naye ku mukolo guno ekyenjawulo kiri nti ninawo maama wange. Mami yimirira obawulireko. Oyo maama wange so yazaala ezzadde lino oba eddenzi lino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusaba Allah awe Remi emikisa ne mukoddomi waffe Bindeeba. Ffe tukulayirira anaakwata ku Remi tujja kufiirawo. Era buli ekibadde wano tulina Live Wire mikolo edition season 2 tugenda kulumya business, tugenda gikuba abantu mu maaso bagiwulire. Ebyaffe si byakuleekaana ng'abalala, si byakuvoola n'ebyakweraga nga tweragako ekiragikako. Omukama abawa omukisa ku lwa Katonda n'ensi yange. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Saabazonto weebale okutambuza omukolo guno. Bakidde awo bambi Mukama akuwa omukisa.
tweyanziza nnyo.
ttaka abaana naye nze ate ku busungu bwe nnina nga tetunagabananko keeka obulako katereke wano keeke weri bwe bayungisa bbiri athalindamu akatereke kale remi n'omuko agenda okukwasibwa enkoko musooke mujjewo keeke omuko olwo bwe tunamuwa enkoko taasibire masaka kimanya oba akoze entondo kinga tebampa nkoko yange atali kwatibwa ntondo asooka jje ow'ekikye teyeerabira keeke asa abadde atututte kanaana oka ndoza tubalireko 10, 9, Bindeeba 8, Bindeeba 7, Tim Bindeeba 6, Bindeeba 5, Bindeeba 4, Imana 3, California 2, Imana 1. California Kitende Kongede kandi no jamu kumutanga ate nokweyama nokukiriza ekyo omuko kyoyogedde kikuliisa ku ssente z'omu amerika zivudde california ziize byaku ssente z'omugagga oziwulire kati ate mukengeri gye bakuwadde ssente z'e bulaaya n'enkoko zino zonna zizo genda ozirye wekka bw'oba omulenzi wazaalibwa omu kuba remi de shafik yes sharif shafik sharif bagenda kubayo ekifaananyi kimu
mulimba ne mutakubako mu ngalo ng'olulenzi lulya ku keeki. Ezo mukubye bbiri mwongeremu engalo z'olulenzi nga lulidde ku keeki. Kati naawe mwami Bindeeba ogenda kuliisa kulemi katono. Abakulu batunuulira ntimba ya keeki, ntimba ya tenti. Bindeeba yalina sooka okuliisa kulemi katono. Ayina microphone eyokusatu gibawe. Yiino wano yabadde efunye ebigere n'etambula n'ejja. Mwana wange omulungi Mr. Cocktail owulira oluzungu baaba. You look amazing. You look amazing. Wow. Nze kaziire ensirise. Cocktail yaliwo. Thank you for coming. Thank you for not disappointing me. The world was waiting for the disappointment. My God. But I'm glad we put that to shame. And here we are, officializing this in front of all our parents. I'm so happy.
But if I was a righteous and freedom Koroban, I am so happy. It's my day. Tukubireko mu ngalo weebale kusanyukira ku lunaku. Kyena budde mbagamba nti nsuubirayo abanaafa. Oba bafa abafe. Emitima gikutuke bwe kutu. Tunaabaziika ate ffe abaziise tetuliiwo. Cocktail. Kano tukayita kaboka muwala. Cocktail yali bakozi. Ye mwami. Munzijukiza nnyo. Gye Bindeeba se. Kale gwe. Erinnya lyakyuse. Kale. This contains so many things, and which is an language that you're so comfortable with. This basket here contains so many things. I know you would love to go with me tonight, but since I'm staying, I have to put you here. I'm staying. Mwana ayogera oluzungu. Anti tomutwala California. So I have packed for you a few things in here, but I'm sure it will take me until I get home. I know you love fruits, so I put them here. The berries, the apples, the chocolates, the bananas. Why? Because your cocktail. Cocktail is a mixture of things. So because it's a mixture of things, I decided to mix this. I will be home shortly, so this should take you for the few hours I want to be home. Sengo mazokunga basongenda. Kabanange osasirira best man. Monna atwala mukyala yazzaayo tulo. This is original watch. How many dollars in here? Nze bansi bakola na babbaani. Whether wafuna watch a watch. Wow. This watch, I want you to use it so much. How is it going to be helpful? Each time you're out there, and I want you to all the time. I want you to have this watch so that each time you're out there, you keep looking at it, and you know you're really late to be home. I'll always be home waiting for you. So this watch will always be your time manager, so that you'll never be late at home. Hey, kadde tugenda gisuula mu kkubo. Era wajjajiwa mwogezi weeyo. Besimani agiswami. Akutte ensawo agamba ne bagimpa gissa mu nsawo ngiteeka mu nsawo ya mpale. Ow'ensawo aveeyo. Munonga. Cyane cyane. Kakati Remi jangu kimuleetere mami. Jangu. Akompere ne kuhaga ekifaananyi ekyo bakikube. Atubuusiza ensala atututeeka Rwanda. Nyaruguru, nyaruguru, nyaruguru. Kifunye dise nga Remi totuuseeka kigenda kalenda 2023. Remi atandise okwogera olunyankole. Kino ekikoza ku billboard. Era byonna tugenda biti. Emwebere mu mbalala. Yazaala ne taata
So tata ne mama bonna we bali era nga keeke eno enda gimukwasa mwami Bindeeba. ate waffe tekiriimu sitaani kwasa taata temuli tuli abanyankole. mweze wataata Bindeeba njagala kutegeeza nti ffe mu Buganda tulina ebbaluwa eno ng'eva mu Bwakabaka bwa Buganda nga yetegeeza nti omukazi omufunye mu buwangwa. Bw'omala okugenda n'eno n'owulirayo omuntu yenna yenna agambibwa nti nno yazze ng'ensonga emulese yareema, oli waddembe okujja ne military n'ogula ky'oyagala. Ayeko omukono timu Bindeeba tulina omujulizi wano buli kimu agala akyetegereze ate nno okwetegereza bulungi kubanga bw'oteetegereza kitegeeza nti leka muvuddeyo. Amina. Ab'ebifaananyi oppositioninge abagole bano olwaleero abamanyi twetubeera tuba twogera lulimi lulala naye wano leero obadde onjogeza nga taata mwami bakidaawo banange nsiimye mwebale nnyo abagenyi baffe ab'olwaleero mwebale kutindika lugendo ne mubba eŋŋendo yonna gye muvudde ne mujja mwebale nnyo famire y'omwami wange mwebale nnyo. Then my friends, thank you so much. My friends, thank you so much. My family, thank you so much. Active service providers. Obantandikire wa. Simanyi nange. Simanyi. Naye nga nsose n'abogezi n'embeebaza mwebale. Watomaze ne tukompleni. Bane mwebale. Amina. Kakati bwengenda ku blush designs and Oh. were massive. Thank you so much. The woman events, the brain behind the entire event from scratch. Bwama. Nagamba nti kino kijja kukolebwa bwe kino tugenda kikola bwe bati the entire team. Thank you so much. Tubakubireko mu ngalo ez'amaanyi ba Bwama. The team includes the ushers, then the cake lady. She's called Creamy Creations. Thank you so much. Lush Treats. Bana ebintu byabadde byakulibwa. Era mbiswami. Lush Treats. Nga yali emabega w'eyo table. You just ebera. Lush Treats jebale. Creamy abadde yeka. She's specifically for cake. Then ono naye abadde yeka. Then Nunu.
No, Joyce. No, Joyce. Kasura neka Joyce kabatambulide. I hope you guys didn't get disappointed. Kachayi. Bale muchisosa. Thank you so much. Arthur. Selector Arthur. Tumukubireko mu ngalo ez'amaanyi. Oyabera mbyuma. Selector Arthur nkwagala nnyo. Thank you so much. Thank you so much. Kati wekitandika kubanga abanyambaza n'omwami wange. Bogereko bridesmaids ntandikire. Nasooke n'owa makeup na hair. Nga naye mugole mupya. Atawunya obugole. Na hair, thank you so much for touching up my face. I am sure I look beautiful. Then Rian hairs, thank you so much. Your mommy abadde behind my hair. Tumukubire engalo azuulire mu nnyumba egyali. On this beautiful dress that I'm wearing, a lady behind it, she's called Jebu. Jebu. Jebu.ug. Ochikubye baby.